Gamako ka subscribe womala nyiga kade driving and operating to connecting subscribe ko baganda bange munabangobera ku mukutu gwangu gwa driving and operating. Olwairo ngenda kubamba isako jasi mubonero mu kifaananyi ekyangu ennyo nga mbalaga ng'ejo yiga mu parking yo bijja kuba bintu bitinitini nga mbitadde mu lulimi Luganda era nga ogenda okulaba steering yo gikwata otya, miro gikwesa otya. Nsawubire ng'ongoberera ennyo ku mukutu gwangu subscribing mwongere okuwera mbere nga benjigiriza ninako abantu ababifunamu era bisobola okwala okwesa otya ekkubo ku layini yo nga woolabaawo kyekigezaako okulaga. Katutandike nga woolaba, tutandike n'entebe. Entebe oyingira mu motoka olina ogisetinga yonna naako waggulu nga wogiraba, otuule bulungi obeere nga buli wamu otuukawo wansi. Entebe eyo wansi nawo osobola okwadjustingawo bw'oba ovuga muganda gobeera layini yo oleme kuleeta accident. Weetegeeze nnyo steering erina enkwata gy'ogikwata, oba totuuka ku ntebe ng'otudde teka akatto. Entebe eyo osobola okugyadjustinga mu degrees 10 ku 10 n'obeera ng'otudde bulungi, oli comfortable nga woolaba ngezaako okulaga. Emotoka woba ogivuga making sure nti osiba omusipyo ku saidi ya safety muganda wange, oleme okunyumirwa kuvuga omalirize nga bw'obalese waka ate bakaabya. Ku saidi ya mira tuula bulungi motoka wo kyekinga emira zonna. Woba okuba olukokola lwo kuba olukokola ng'omanyi mira togizibikira, obeere ng'olaba emabega bulungi. Mira zo making sure nti zonna osobola okuba ng'olaba, si kwewunzika okulingiza. Mira ogisetinga bulungi n'oba ng'olaba emabega nga woolaba ekifaananyi ekyo bwe nkulaga, obeere nga olaba buli kimu bulungi. Gobeera buli ekiri ku motoka kibeere bulungi. Mira eyo abasinga ku motoka ntitulabiketera nnyo tukwata singa otika munda mu motoka n'ozibikira endabirwamu y'emabega nga mira eyo teyisaamu kulaba kiva mabega. Awo kyebagezaako tulaga nti singa oba otunula mu mira akakamira ko waggulu oba olaba bulungi ekiva mabega.